bwe kituuka ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu, Uganda eri ku mwanjo nnyo. Kakati nno munnange weewuunya akulira akakiiko ka Uganda Human Rights Commission okuvaayo okutegeeza nga ekituufu bwe kiri nti naye atya okugamba kwabo abatulugunya abantu abali mu security agencies. Wangadya bw'atyo munnange amaze okwadimiitinga nti bannange okugamba atutegeezezza mbulambulukufu nti bannange nange ntya okwogera ku bikolebwa oba ku atrocities ebikolebwa effujjo erikolebwa ku bannansi, ku bantu abawansi ebibakolebwako ate abaali badde abakuuma ddembe. Wangadya bw'atyo munnange bw'atutegeezezza. Kakati ono munnange Wangadya gwe twogerako by'ayogera, ayogedde bingi. Yayogerako n'agamba nti bwe bagenda bw'akola ripooti mbu bamanyi okumuyita eyo ne bamutuuzaawo. Kati abasajja ababeera bazze oba okutunula mu ripooti ye nga baggyayo pisito mu biwato nga baziteeka ku mmeeza nga bamugamba tulabe ogambye eki wano bino bikyuse na bino bikyuse olwo ng'agenda munnange agyeditinga kati ng'atuwa ripooti nga akakiiko kalwanira eddembe ly'obuntu. Kakati ono era awo yali agezako tulaga nti bannange si ali mu control, nti ripooti ze mulaba oba ebintu byonna byakola ali ku remote. Kati ono mu nkola eya Save My Job, Uganda Human Rights Commission Chairperson Mariam Wangadya agamba nti munnange ebiseera ebisinga obungi munnange naye atya okwogera ku bikolobero ebikolebwa ba security officers ku bantu ba civilians. Atiira ddala atya. Kati Wangadya ono nga yeeyogerako, in fact yeeyogerako, yabadde ayogerako eri bannamawulire wali ku Uganda Human Rights Commission nga twolekedde olunaku olwa eddembe ly'obuntu. Kati Wangadya ye nga atunnyonnyola agamba nti ye yeerabanga chairperson ow'ekitongole ekimu mu Uganda kwegamba ali unpopular ennyo, era ono n'akakasa n'agamba nti nno ekisooka y'omu ku abo kwegamba abantu gwe balabira ddala nti talina makulu, n'agamba nti asobodde munnange okubeera ng'agumira public hostility, nti alumbibwa enkya n'eggulu. N'agamba nti buli kaseera babeera bamunenya persistently, persistent criticism. N'agamba nti waliwo ne personal threats, waliwo abamutiisa. Kitegeeza oli akwata akasimu n'amukubeera mugamba gwe geza oyogere ku ekyo, geza okyogereko, omulimu gwe wagwewa. N'agamba nti munnange kino oba ebyo nga bw'abyogedde awo bimumalamu obuvumu oba confidence ye, era kino ne kireetera oku affectinga obuvumu bwe yali badde ayogeza mu kwogera ku nsonga z'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Naddala munnange mu sizoni kati ng'eno erimu ebyobufuzi. Kakati ekirungi kye atukakasizza n'atugamba nti kyatya kwe kwogera ku bikolobero abakuumaddembe bye bakola ku bantu, wabula ebyo bo bye basuubira okuba nti abakuumaddembe bye bakozeeko bye baagala ayogereko, era akasimu kayita nti kuyogera bwoti. Kaakati kino Wangadya okukyogerako nga bw'akyogedde kyongera okukakasa nti ddala kituufu amagye, poliisi n'ebitongole ebirala byonna ebikuumaddembe bikola ebikolobero ku bannansi bibakolako effujjo, ndikaba byeyisa mu ngeri munnange etajja nsa. Kitegeeza nti kituufu bakolera aweeru w'amateeka. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti yabadde mu kikola bannamawulire wali ku headquarters eza Uganda Human Rights Commission nga twolekera olunaku olwa International Human Rights Day, olunaku olw'ensi yonna
olw'eddembe ly'obuntu kubajjuukirira eddembe ly'obuntu. Kakati munnange nga bwe bagezaako kuyisa omubala gugenda okuvuga mu mwaka guno, strengthening democratic space, wano Uganda eyongera kubeera ng'efundira ddala association, media and security of person during elections for all. Kwegamba gwe mubala gwe bagenda okubeera nga bayisa bagamba nti national theme eri strengthening democratic space, upholding freedom of expression, speech, association, media and security of person during elections for all. Kakati munnange gwe naye awo yagamba nti atiira ddala ebimu okubeera nga abyogerako. Kakati nga tumaze okubeera nga tukitegeera nti ono alimu akatengo, yagambye nti mu kuddamu concerns ku lwaki Uganda Human Rights Commission tevumirira effujjo erikolebwa bammemba okuva mu Uganda Police n'amagye ku bannansi, Wangadya yagambye bw'ati, munnange abantu bwe boogera ekyo bandiba abatuufu, abantu bwe boogera ekyo batuufu bannange, batuufu. Nti ekituufu tuvumirira nnyo ebikolwa ebisuubirwa okubeera nti no bikolebwa bw'oba bikoleddwa abantu kubakuumaddembe kati nga poliisi, naye nti ate tebayingira deep, tebagenda ku kinyusi mu ngeri y'emu nga bwe bavumirira ebyo poliisi n'amagye bye bagamba nti abantu ba bulijjo baba bakubye amayinja n'ebirala. Naye ate bwe kijjako kukuba abantu aba bulijjo, ekyo munnange tebakikola, bakikoma ku ngulu. Era n'agamba bannange kino nina okikonfeesinga nti kiva ku out of fear. Bannange tutya. Oyo nno bannange yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu alaajana. Jjukira General Museveni bali abaala bonna yabagoba n'agamba wano tulina akakiiko k'eddembe ly'obuntu kajja kusobola okukwasaganya ensonga, naye ate obwannakyemalira n'obwannantagambwako ng'ate abusize mutabani we butereevu. Kakati awo kubanga munnange Wangadya okutya kwe kuyinza okuviira ddala, mujjukira General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Forces bwe yavaayo publicly n'amulabula ku biragiro bye yali awa ebyokuta Edi Sseruufu eri mutwe, mujjukira bulungi nnyo. Kakati munnange yamulabula ne sekulabula n'amusuubiza n'okukwatibwa, nja kukukwata gwe nkuteeke mu nkomyo. Kakati munaye mu kiseera ekyo mujjukire nti Muhoozi yali yatwala Edi Sseruufu mu basement y'eka era n'akakasanga bwe bali mu muyigiriza olunyankole. Kati n'abalala bangi nnyo bakakwenza bonna baloozako ku bukambwe bwa Muhoozi Kainerugaba. Kati bino byonna ggwe muganda wange ampuliriza nga sinaba kubeera nga ngenda ewala ennyo, njagala okimanye amakulu ga protest vote nti ye ggwe wekka oli wekka kuba ggwe ayimiridde ku mazima, abasigadde mu balaba bali mu kweriira kasente. Kati oli wekka mu protest vote era okimanye ekyokukola ambuleera yokka totunula ku kintu kirala kyonna. Teweerabira aba Hillside View Apartments bali wali ejjanyi ku Church Entebbe Road. Eno yeri apartments ezinyirira ennyo mu kifo ekirungi ennyo ekisirifu, transport wabwereere naddala ng'ova ku airport, ate nga ne maintenance palace balina solar system zonna gwe wali badde weetaaga mu bulamu bwo, balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze, beba maintenance palace. Balina ttiimu esobola okuyambako okubinstallinga. Kasa mutegeeragana. Kakati munnange omukyalo ono Wangadya tukyali kakiiko k'eddembe ly'obuntu alaajana, kwegamba nga bwe nkutegeeza nti Uganda ekwata kifo kya kumwanjo nnyo mu bakwebera, mu nsi ezikwebera, naddala mu kubeera nti bateeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Kakati munnange omukyalo ono okutubuulira amazima, kwegamba kino kikulaga
nti obutali bwerufu bugenda kwongera okubeera nga bubaako ebibuuzo bingi nnyo mu nsonga ezimu. Kakati ono atunnyonnyola atugamba omukyala ono Bwangatya yayogedde era ye yayogerako. Ono agamba naye banaamuzaako ono bandabikiranga amaze n'omukyusa enkya Betty Kamya style, naye agamba nti mwe mulaba nze ndi unpopular nnyo nti nze abantu ke basika okubeera nga bayisaamu amaaso. Agamba bannamawulire buli katuuni yonna eri negative gye bakuba ng'eyambadde yero nga etudde ku mukuku oba ku ntuumu ya fayiro ez'okutulugunya tocha files nga siinaawo kyenkola eba yange. Naye n'agamba munnange era bino byonna tubikola kituufu tulimu okutya naye era bimala ne bikuddira abantu era munnange bakufuukira ekizibu. Nannyonnyola n'agamba nti lumu ajjukira emirundi 2 groups zaamusalako ez'emirundi 2 ku nnaku ez'enjawulo era nga bano bajja gyali nga bamugamba ffe tuli batocha survivors, ffe abaasimattuka okutulugunyizibwa baatutulugunya naye munnange ne tutafa ne batatutera gonja kubeera nga zitulya. Kakati agamba nti abamu bajja nga bamutegeeza kuba NUP suspects abazze nga babuzibwawo era nga bano bannamwandu groups 2 zaamusalako ey'abannamwandu n'ey'abali ba survivors abatokya bonna bajja mu woofiisi nga bagamba yandibadde alekulira kubanga byakola tabimanyi, yandibadde alekulira. Kakati bw'atyo nga tutegeeza nti baasalako woofiisi ye nga bamugamba alekulire, naye munnange bw'atyo n'ategeeza nti okiraba ekyo kiba kitegeeza nti era biba bimuddidde mu kusirika n'abeeraawo nga atya kiba kitegeeza abantu bajja kujja bamusaleko bwe bennyini. Kati bano baamusaka bamugamba nti tuviire bwali badde ova mu ntebe eyo genda. Kakati munnange yagamba nti bakondeminga violence, nti ne bapoliisi kwegamba mu bitundu gye bafunidde oba gye bafunidde ebizibu kati nga bakubibwa Agago, Dokolo, agamba bena babivumirira. Era ono n'agamba nti mu biseera ebimu nga chairperson awulira nga kwegamba ate bamutiisizza nnyo mbu oba oli awo ababeera bonaabona ababeera bangi nnyo kwegamba nga oba oli balowooza nti ayinza okubataasa. Era ne mutabani we n'amugamba nti maama lwaki tolezayini nga n'ova ku mulimu naye kasente akaagala. Omwana amugamba maama wali badde olezayininga okoleyoko ekyamagero. Omwana oyo yandiba nga bagira nkyukakyuka. Kakati munnange ng'ono atugamba nti okukwatibwa kwabo abaakwatibwa mu ngeri ey'obusungu Pauline Nansamba Mutumba, Director of Complaint and Investigations, mbu yamutegeeza nti Uganda Human Rights Commission mu constitutionally terina kubeera nga ate eyingira mu public matters already eziri mu kooti. Mbu ku nsonga eyo naddala emisango mu bano kye bakola bakwata omusibe ne bamutwala mu kooti, kati kooti n'obeera nga gwe bakuggyemu ensonga ate era n'abo be bakuumidde eyo nga bali mu zi fridge nabo talinayo buyinza talinawo buyinza ngeri yakubajjayo. Okufa kwokero tekunnaba kuloopebwa oba nti bagendeyo bandike ebbaluwa baloope nti n'ebirala byonna ebibaddengawo bikolobero byakola ku bantu mbw abantu baakoowa tebagenda naye mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu nti bakomplaining oba baloope tebakyagendayo. Ekyo nakitegeeza ki muganda wange? Kiba kitegeeza protest vote ate kiba kitegeeza nti abantu baagala kukwata na mukono gwabwe bajjewo singa kiba kiremedde bagenda kukwata na mukono gwabwe. Bwe mulaba kifeesi abo abakwata emiggo
tayinza na kumanya waayise singa abantu babeera basazeewo. Njagala okubuulira naye tusinkane mu bwezi bw'eziddako wano ku Uganda Talent nga bulijjo akuume.